waliwo muzadde eyafiirwa abaana 4 mu accident eya essomero lya King David mu kunyolwa okungi n'ennaku ennyingi bw'atyo naye yafudde mu kukungubaga. So nga ate mu kuziika nannyini essomero lya King David gye baamuziise gabadde mawano gennyini, kubanga be baawa okusima entaana baabawa ssente bu miliyoni 600, naye entaana okusinziira ku bye baakozeddeko bagamba nti material gwe baataddeko famire yabadde ekaayana nga bagamba nti bataddeko mitwalo 3 ge baakozeseza kirabika, era nga bagamba tekisoboka omusajja afudde ng'alina ssente nnyingi bwe ziti okubeera ng'agenda kuziikibwa bw'atyo ng'akamyu. Nedda. Kakati era mu buufu bwe bumu mu kukungubaga kigambibwa okuba nti omugenzi abadde n'ebbanja, ne bagamba nti banka eya Centenary tegezaako okubeera ng'ebowa emmaali y'omugagga olw'ebbanja. So nga ate poliisi ekakasizza nga bwegenda otandika okwerekera baasi zonna ezigenda ku trip olw'ensonga nti waliwo akabenje akamu akaagwawo. Kigambibwa okuba nti omugoba yabuukamu mu bbaasi, yabuukamu era nga kyava ku baana nti baamuvuma n'anyiiga n'agamba nti kale nsobola okubamalawo mwenna. Kakati tusookere ndowooza ku ntaana amawana agabaddeyo, kubanga omufu okumukuba enjawulo ekyenkanidde awo nakyo kyewuunyisa. Lwaki abantu temulina kisa? Mukwatibwe ku nsonyi bannange, enjawulo kale niwe kubadde ebanja bakozesezza emitwalo 3 akatiba kakano balina abagenda okukalirira enkoko omusajja alese obuwumbi obusoba mu 2 wallahi irengera ebintu bye bamukozesezza. Nabo mwabasasudde kutegeza omugenzi mutuzimbe tekiyumba ky'empisi tetugenda bikkiriza kino ekyumba ky'empisi kyennyini tuzika mu kyumba ky'empisi naye bannange kwogera sente kwa kikaaki kuno tumuzaayo azikire ku ssomero. Abazawudde be baliwo basibidde kuno mukisiberangako munsi munonze kino ekyumba ky'embizzi nedda olina okutema bigenda kunyikamu. Kakati aba funeral service jukira be babeera bakola ku mulimu ogwo kati ezo zaabalakidde babawadde ssente okuzimba entaana bo ne bakwasaganya mu ngeri etategeerekeka, naye bwe tuba twogera ku miliyoni 600 nga bakuzimba entaana ey'omulembe ennyo. Miliyoni 600 nze ndaba ziba ntono nnyo bwe baba nga babawadde okuba nga bakwasaganya byonna, naye banka zirina omuze era nga zo zakwegendereza. Aba banka muganda wange ono agambye nti kirabika mubanja essomero naye n'abeegayira nti temutwala ebintu byataddeyo. Kakati aba famire bwe munaawulira nga banka ebatudde mu kifuba mujje ewange ejja batwala eri gavumenti tulabe engeri gye tuteseganyamu ne banka tuyambeko embeera eyo ng'ekoze bw'atyo. Tetumanyi oba mukungu wa gavumenti, naye agambye nti omugenzi Tadeo yalina ebbanja mu banka ya Centenary, nti aba banka singa batuuka ekiseera ne balemerako nga bapalapalanya okutwala emmaali y'omugagga, agenda bayambako okubatwala
eri kapa okukwata emmese azitwala eri kapa ezitaase nti agenda bakwata abatwala eri gavumenti ekole ki ebataase bannange kozi ye Tadeo ani linye ddala ndyerabidde naye ng'okutaasa kuyina okubaako erinnya lyo lisoma ki ate si buli lisoma lityo okitegeera kubanga wano oyinza okwesanga nga abagenda mu banka okulaba amabanja agalemye babateekayo byapa nga gye bali olwedde batandise dda ate era nga bali mu gavumenti nga balina amasomero ate amanene ennyo toba ebyatuka kuba BMK kakati awo kujjukira nti essomero lyatugambye nti omusajja afudde alina obuwumbi obusoba mu 2 agambye bumeeka akoze ensobi oli abadde ku ntaana akoze ensobi ey'amaanyi wano teboogera Uganda teboogera sente z'olina akawumbi yakola akawumbi yava mu owino eriyo n'abantu abanaku abasobola okuva mu owino ne bakola akawumbi e Uganda mu gavumenti yaffe eno nga famire yaffe yeri mu buyinza babukola obuwumbi 2 obusoba mu muganda wange kyoyogereko tokimanyi todikiriyaringanga sente wowe olwedde batunudde dda balabidde ebizimbe abaana bameka bali mu ssomero balyagala era bajja kulitwala kubanga bano basambisa magulu gonna left right bw'obalema wano nga bagenda mu ddogo bajja kuteekawo ebintu byonna kubanga n'abaana enfa yaabwe nkugambye nti olwedde bitambulira mu saako yemu yakutuwongayo bannayuganda balina okubeera abalabufu kubanga eggwanga lyalumbibwa kye bayita ekisiraani ekyaddala kakati sijja kwogera bingi nyinza okuddaawo naye nga sinaba kweyongerayo njagala omanyi nti aba maintenance palace buli wolowooza ku sola beba maintenance palace bakuzino sola kugamba pano tejuza battery tekola ki ziri pano kabyasi nga zijjulizaawo battery zibako omusana mu ngeri ekkirize kandi nabyo biri mu standard bulowooza nti balanga sola buli wamu genda ogule sola oyagala sola genda mu maintenance palace balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna balina ne ttiimu ey'abakugesobola okuyambako binstallinga Hillside View Apartments zino apartments oba ebisulo bisangibwa ku Entebbe Road bwe bayita ejjanyi ku kyaki bw'otuuka Namulanda ekitende oba ekajjansi buuza ejjanyi ku kyaki yewa wabula ekkubo eri Namulanda lya koolaasi bulungi era likuggusa bulungi nnyo ejjanyi ku kyaki obuuza ne likudirecting nti gwovuga tokyama gwere wosanga ekkoona weetaba Westwood ng'odda ku mukono gwo ogwa left bw'oba oli Namulanda vuga bw'oba weetawetera ku left bw'oti togenda toyambuka tokola ki ejjanyi ku kyaki wali Hillside View Apartments enjoyoote obulungi ennyo so nga ate Amara Beauty balina shea butter agoba enkanyanya shea butter ali organic awe songerako Dr. Kigwagwa waali ku birwadde ebyenjawulo twogera ku Dr. ali talented soogera ku Dr. asiba mataayi soogera ku Dr. gwegenda okusanga nga yenna yeekapise njogera ku Dr. alina material akola research yabeera mu kukola research nga buno omuntu bw'abeera mu laboratory kati tomusuubira kumusaba ku counter ya bbeeyi atudde yenna yeekapise bw'ati anyirira nnyo si ye Dr. gwennanga temummanja Dr. oyo nze nanga Dr. awonya you get enamba eyange esembyeyo 7 weeri awo ku Uganda atalaje emboozi gye mba ntaddeyo nsabe enamba ya Dr. njikuwe tewali mboozi ndala gwegenda owone sina kyenkwagaza kakati twogera ku nsonga ey'obubenje kati n'abantu emmaali yaabwe bwe tutandikidde awo tulaba nga afudde emmaali tweraliikirira banka eyinza ogisika era wabadde okulabula wabula waliwo omukungu aze nabaga nti banka tesika naye bwe muba mwagira ati mujje gyendi mbatwale ewa eri gavumenti mukama taasa King David
taasa naye kitalo anti bagamba nti nyirimu wataba ebikere bitemba enju ate biseera bisinga obungi namwandu mukyala wattu tetumanyi tubasabire kakati wabaddewo amawulire amabi ennyo nti omusajja yafiirwa abaana bana omusayi gwayiika okusomera osobola okukuumira bannaffe mu ntebe baana aba naye kyamuyitiddeko mu mutima wa pressure yamukubye naye n'afa abantu bagambye badde musajja ng'akola nnyo era ng'ayagala nnyo okuweerera abaana omuntu okubeera ng'aweerera abaana bana mu ssomero kati ng'eryo nga lya bbeeyi kakasa nti oyo musajja yeewaayo era oyo muzadde kakati oyo muzadde abadde bwe tulaba abantu n'ogamba nti bano baasoma dda mu myaka gyadda naye n'asoma n'afuna wibuuza famire zaabwe zaalabuka zityo okubanga zaabasomesa nnyo bwe zityo kati bebana abasajja badde bajja okwogerako mu maaso eyo okitegeera era abadde kyakulabirako eri abazadde mwe noma abantu mwena mwerekereze muweerere abaana faayo leka kugamba nti ne bootasoma ne bootakola ki muweerere abaana kuba competition mu maaso gyejja yes leka kompitinge n'abalala ng'oluzungu amaakinga na buli nga bw'olaba Kyagulanyi okitegeera kakati munnange bw'atyo yafudde abaana bana ne taata gy'emirambo 5 naye ndowooza yagendedde awo gweyongeddeko ku guli ogw'okugumiiza bannaffe mu ntebe kati ku lw'ensonga eyo ey'obubenje nti kakati obubenje bugwa ndowooza mu kusobola okubeera ng'ekintu kino ddala ddala bakimonitaringa bulungi kati poliisi batugamba nti baasazeewo bagenda kuba poliisi bagenda kuba bagoberera mbw abagenda ku trip olw'ensonga abazadde nga bakyali mu nnaku kubanga jjukira nti poliisi olwedi ripooti gyatubadde batugamba nti wakyaliyo emirambo egiri emulago emirambo gyegiri emulago tebanaba kujja identifyinga kubanga abaana bakutukako emitwe bakutukako amagulu kati tebanaba kumakinga DNA okugikereiminga gikyalemye kati ekifaananyi ekyo kya nnaku nnyo bw'oba omanyi ebyokufa ekifaananyi ekyo kya nnaku nnyo naddala ng'oli ku sayidi ya opposition oba otegeera olina obulumi ku mutima naye bw'oba oli ku sayidi eri si be basoose okufa si be basoose kubanga abantu abo mbatyanze mbatya naye bwapa accident bwejja emisayi gyonna gigenda okugumiiza bannaffe mu ntebe kakati poliisi egamba nti egenda kuba ewerekera bonna kwegamba abaana oba baasi ezigenda mu trip olw'ensonga nti baagala bamonitaringa embeera nga bweri era nga bwekugenda nti emirambo egimu gikyaliyo emulago trips bakyazisuspendinze era waliwo baasi gye baakwata gye buvuddeko nga bawalaze empaka waliwo n'abamu awo wano okuliraana wano ababadde bagamba nti bo balina okugenda naye kireka nabo babipoye kakati propose ey'okugoberera trip buses awo simanyi bwe bagenda kubeera nga bakikola kiraka akasente tekagenze kubeera nga kagabanwa ne poliisi kubanga wano Uganda oli aba yakuttewo ddaawo tubagoberere kitegeeza naffe batutemere golowooza bagoberera kola ki kubanga bamanyi bagoberera misaayi gyabwe naye waliwo baasi gye buvuddeko eyatomera ekimotoka ky'ebikajjo oba mugijjukira kati obutambi bwayitengana nga waliwo omuwala omu omukyalo omu yali akereiminga nti omuwala oyo yavumye nnyo driver mbu baamuvumye driver bu driver n'abalabula nti mulekerawo okunvuma nsobola obba kukusuula mu kabenje wano mwenna ne mbamalawo bw'abaana ne basigala nga bamuvuma aba secondary era okukakana mbu n'abatomeza ekimotoka ekyebikajjo ye n'abuukamu n'adduka kati oli yabadde amunnyonnyola kuba yali girlfriend we mbu yatuuseeyo n'anyumya kati abantu balina ebizibu ebyenjawulo ekisooka era mbadde nsaba abantu abalina ebizibu ebyenjawulo temugenda kuvuga mmotoka kubanga ono baali bamukutte
aba traffic olukutika excess oluvannyuma ate bwe yadda mu bbaasi abaana balako kubeera nga bamuvuma kati n'anyiigira awo kati waliwo abantu abalina obwongo obw'ekito ng'ali alowooza ng'abayizi olina okumanya nti abayizi bwe batyo bwe beeyisa abayizi bwe batyo bwe beeyisa n'abantu abakulu nga batudde mu mmotoka abamu mubalaba nga mugenda okuziika batandika okwogera ebitategeerekeka okitegeera kakati oyo yalowoozaamu ng'omuto naye nga baasi yatomera ekimotoka ky'ebikajjo baali mu baasi eya Buzaaya secondary school baali bagipangisizza era yali yeetisse abayizi aba Naalongo secondary school nekolayidinga n'ekimotoka ky'ebikajjo era ekyabayamba nti baali kumpi ne Busota health center bwe batyo omusaayi ogwayikako ndowooza temuli yafa bwesaawe oyo yafa naye ndi omusaayi era gwatonya gwayiika era emisamba negikola ki neza negiwuutako kakati kigambibwa nti abaana baafuna ebiwundu eby'amaanyi ennyo naye kati mu mbeera efaanaganako bwetyo kiba kitegeeza nti kakati oyo poliisi singa ebyo bawerekerako ndowooza ayinza okutya obutasobola kubeera nga akola ekintu ng'ekyo ayinza okutya naaba nga tagenda kukola kintu kifaanaganako bwe kityo naye nga abaana nabo balina okubeera nga oba olya babuulirirwa yadde baba baana nga basoma ffenna twasoma omanya wookoma kuba kati abantu si buli muntu yenna kubanga waliwo abantu abavuga emmotoka nga ye okugikuba ekigu kisoboka nsobola okukola bwenti nsobola okukola bwenti eri abantu bwe batyo nga babuyabuya mu ngeri efaanaganako bwetu naye nga ebyo byebyo munnange ebikwatagana n'obubenje ne life after bubenje n'ennaku yonna eriwo kitalo nnyo kitalo ddala katusuubire nti ate abali mu buyinza tebaateekinga advantage n'abalindirizi abafere mu kubba essomero mu kuteekinga advantage ey'okuba nti bekola akasente n'okukomya ate abantu abali mu nnaku olidde tuli mu nnaku twetusaamu tuyambe mu gavumenti eno ejjudde ababbi ate temwongera kulabya bantu nnaku